Yes, Fadi TV ujimbaniza kade kano ngenda kusaba subscribing ate onyegene kade bagita Fadi TV mpana kakati musajja mukula mekidonga kabaka manga acha 20 ngane esingo kubanga kyewunyisa kitaga nti aba family ye balance okubanga benyi wa engage wa mutambuzamu musajja mukulu amanyidwanga kabaka manga musajja watu ate banji bavudde nga bagamba nti banji bamufudde nako banji bakanya kumuteka mu kamera banji ba YouTubers bakanya kumujjako interviews bamuteka ku channel kama video nibaseka ku channel zaabwe ne bakola musita ate mu kifo kya kumwayo kasende wadde nakamu aba family bagamba nti banji ba YouTubers bamukyaziza nti bamwadde wadde akasente wadde school fees ate nga bamujje waka nga balaga nti balina ekinjawo kyebagenda kubanga bakola ku bulamu bwe era nga omu kwabo ye sister wa kabaka mwanga oli kwamba kabaka mwanga esimu gye yakozesa okubanga ateekayo akatambi kuki ku mukuto gwa TikTok agamba nti omwana tebalina kye bamuyambi wadde nakimu just omwana bakanya kulaga nga bamutambuza era essaawa yonna kabaka mwanga abafamily baali mu kime Kampala ne bamuzaayo waka kuba alina okusoma naye bakanya kulaga nga bazunza omwana kumutwala mu restaurant ezibbeeyi omwana ajja kutuuka ekiseera nga restaurant ezo kama nga emmere ye wakaji bafumba eri ekooki mulakaye buyamba nga takyagyetaaga bamutadde mu bulamu obw'enjawulo obwewunyisa kyokka ate nga agenda kumala akola ki abuveemu naye nga basinga bambi bawagidde ekya family kyeyakoze ki kyegambe naddala sister wa musajja mukulu amanyidwa nga kabaka mwanga agamba nti munange omwana bamutambuza ate nga manager we yamujja eri ewaka nga alagaanye n'ekinjawo kyagenda okubanga akola kwani ku musajja mukulu amanyidwa nga kabaka mwanga naye family eraba tewali kyanjawulo kyebagenda kugamba tewali kyanjawulo kyebagenda kukola mu bulamu bwa kabaka mwanga okuleka omuzunza obuzuza n'okubanga bamutambuza abantu bangi bavudde nga boogera ku nsonga eno ba tiktokers ba bloggers aba Facebook nga bagamba nti omwana kabaka mwanga banegaala bagenda kumuzunza omwana ono jjukira akyali mwana muto bakakane nga bamusuddewo kuba babasinga bagamba nti manager newankubadde yamujja mu kyalo eri eraka ebuyamba naye talina kyagenda mukolera kyanjawulo agenda mukozesa bukozesa amukolemu omusimbi amala amusuula nga tamulekedde wadde olw'ataano bangi bava nga bagera ku nsonga eno kuno kwaliko jjajja Ichuli ne Godfather bava nga bagera ku nsonga nga bagamba nti omwana bamukozesa bukozesa bagana kakana bakoze ki bamusuddewo bamaze okubanga bamukolamu ssente era bagamba family yandibadde evaayo taata wa kabaka mwanga yandibadde avaayo mangu wadde musajja mukambwe nno taata wa kabaka mwanga musajja mukambwe era ne kabaka mwanga yamwogerako nga gamba kitaawe musajja mukambwe nnyo nenga sister we yasuse okubanga ava nayogera ku nsonga nga agamba nti omwana bamuzunziza ate nga manager we yamunona yamulaganga agenda okubanga akola ekyenjawulo ku kukyusa obulamu bwe kuba basinga bagamba nti bali bamanyi nti omwana bagenda kumusunzira school fees kuba mwana muto akyasoma sigamba nti muntu mukulu yamala dde okusoma nedda mwana muto akyasoma okusoma kunatera okudda January ng'aweddeko okusoma kugenda kuba kuddamu kunatera okudda mu baana batanze okubanga babateekateeka okubanga badda ku masomero omwana bamuzunza buzunza omwana alina okudda okusoma naye wadde ne school fees ba YouTubers ba bloggers ba Ibrahim Kasa bakanya kumujjako interviews naye nti tebakola ki tebana kyenjawulo kyebakola ki kibakyusiza ku bulamu bwe bangi bavudde nga boogera ku nsonga eno bangi bavudde nga balumba ba YouTubers bangi bavudde nga balumba ba bloggers bangi bavuddeyo nga balumba manager wani wa musajja mukulu amanyidwa nga kabaka mwanga bagamba nti nakyanjawulo kyagenda kukola ku bulamu bwani bwa kabaka mwanga musubira binakkirawa kyebakola ba YouTubers kyebakola ba bloggers musubscribing ate munyegene kade bagita Fadi TV mbere bulungi likinga subscribing ate onyegene kade mbere bulungi Fadi TV batmendeka bali kata Saudi Arabia Jordan Bahrain akosale mu ggwanga lya Oman mbere bulungi mwaya